Wano ku SMX Media nakusuubiza okubeera nga nkuwa details ku ki exactly kiri mu kubeera nga kigenda mu maaso mu show zonnene ebbiri eziriyo olunaku olwaleero ya Mudra n'eya Sidiki Vocals. However, abantu abali mu show ya Sidiki Vocals be bakyasinze n'okutu updatinga n'okutukeepinga on posted ku ki exactly ekiri mu kubeera nga kigenda mu maaso oluvannyuma lwa Cricket Oval okujjula n'ebooga. Omusogo ono afunye abantu n'era ffe olwaleero tusiibye enjala abasajja babeera kakomando. Tusiibye enjala bukyalo kyaffe buli wengenze okubeera nga nfuna akakomando mbanga baŋŋamba kimu abaana bagenze ku concert ya Ndi Musoga bagenze Lugogo bonna bagenze Lugogo. Abasoga bawagidde Musoga munne, Abaganda bawagidde Musoga ono, abantu bonna mu Kampala bavuddeyo okubeera nga bawagira omwana ono Omusoga Sidiki Vocals. Nera nga wenkoledde story eno nga obudde obulaba bwazibye dda aba upcoming batandise dda okubeera nga basanyusa abantu ate kisinza okubeera nga kinsanyusa titeerabidde waabwe engeri concert eno gyagitumye Ndi Musoga abayimbi abasoga bonna actually basinze okubeera nga bakatenizinga abaana betutawuliranga ku wano mu Central bonna abawadde platform okulaba nga nabo basituka oba bavaayo okubeera nga yes ensi ebamanya. Wano ku SMX Media ngenda making sure mbu keeping on posted gwe kyolina okola kiri simple subscribe nga notification ebisigadde tulekere naye ebikyava ewamu yes updates kyali ntono katesaga nkole updates nga ebintu bikyali bwe bitumu biyinza okutuuka emugambe SMS wagamba kino kinembedda kandi kireddala wali eri mu time gitulina okubeera nga tulipostingira yes najja babuulirako kintu kyakutedda owa Mudra aweeva abantu ali mu kubeera nga bapostinga bineere bya album kirekeraawo Mudra tukimanyi ajja kujjuza. Wano ku SMX Media wetyo tukikoze kankusaba subscribing on ngene ku notification bell tojja kubeera nga nzikiriza nkutegeeze ku Sheyi Ssebugwawo az'okubeera nga akutaasa ennaku n'embeera embi mw'oli mu kubeera ng'oyita naddala ggwe ali ebweru nga visa egaanya onoonyeza omulimu gugaanya empapula zikutawaanya ssente zikuyita myagaana gyangalo otawanyizibwa ensonga z'omukwano. Sheyi Ssebugwawo az'okubeera nga akutaasa ennaku eyo ng'akulombera edduwa mukubireko ku ennamba y'essimu tojja kubeera nga wejjusa.